The Newsroom, where untold story is revealed. Maaso n'okubeera ng'otulaba ku Beyond the Newsroom. Nzadde niyakutuusaako ensonga nga bwe ziba zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate n'okwetooloola ate amasi yonna. Pastor Aloysius Bugingo olunaku luwajjo yagenza butereevu n'okubeera nga akyalirako oba nga atendinga ekivulu kya Levikson, naye bingi ebyabaddeyo by'oyinza ogenda mu maaso n'okubeera ng'otunuulira ate n'obiraba mwattu nga byeewuunyisa biki bye yakoze Mickey Wine ku kivulu kino ne muninkini we amanyikiddwako obulungi nga Desire Luzinda naye twamulabyeko ate era nga atendinga ekivulu ekyo. Njagala ngende mu maaso n'okubikuwa naye nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo sooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba bw'ogiwadde muliro ogukitambuza neetuuka ate kulise kinoomu eyo gyasinzira okubeera ng'alyabagwa tana subscribinga okusaba sooka subscribinga ku mukutu gwa Beyond the Newsroom ate osobola okubeera ng'ofuna ensonga zonna nga bwe ziri. Kasooka enkuwe ku bintu bineeno olabe musajja mukulu amanyikiddwako nga Mickey Wine engeri gye yagenze mu maaso n'okubeera nga apafomingamu ate ku kivulu kino. Mu ngeri yemu Desire Luzinda abangi mwali mu mukazizaako ow'ekitone eyavaayo n'agenda maaso n'okubeera nga abalaga ebintu bingi naye olunaku olwajjo yabadde agenda maaso n'okubeera nga asinza performance yabadde ya njawulo era n'ebigambo bye yayogedde byebyo njagala mbikuwe. Pastor Aloysius Bugingo bukyanga mutenda kubeera ng'asaba essaala enkaawu olwaleero byayogedde ku Levikson ne ku shoye mukugambye eno essaala gy'asabidde Levikson teyinza kuleka nga otudde. Ebigambo ebyo njagala byonna obirabe. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo olinnya erisinga amanya Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Gonelya mukama ffe Yesu tuzze okukwebaza watukuumye okutuusa olunaku olwaleero. Twala ekitiibwa Mukama, twala amatendo. Weebale kutukuŋŋaanya n'otujja yonna gye watujje n'otuleeta nga si nsonga ndala wabula okukusinza. Ekigambo kyo kitugamba mu Matayo 18 olunyiriri olwa 20 nti 2-3 n'okusingawo bwe bakuŋŋaana mu linnya lyo naawe obeera mu makkati gaabwe. Kwegalidde Mukama mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu, buli ali wano nga mulwadde eno konsati ya njiri tubuulira enjiri ba Levikson n'abalala bayimba njiri amaanyi agali mu kigambo ky'enjiri gawonye buli mulwadde ali mu kifo kino. Buli lipooti embi ekome wano olwaleero mu linnya lya Yesu. Buli mawulire amabi gakomola olwaleero mu linnya lya Yesu. Abava mu famire nga buli Desemba famire zibeeramu emitawaana nga famire zibeeramu ebizibu tubigaana, emitawaana tukigaana. Tulangirira ng'omulokozi bwe yazaalibwa omwana azaalibwa buli nyumba ebeeremu ssente, buli nyumba ebeeremu ebyamagero, buli nyumba ebeeremu obujulizi, buli nyumba ebeeremu obulamu. Omukolo gwa Katonda gulabikire ku balina embuto
kubayonsa, kubawere, kubaana baffe abawummuze, kubazadde, kubakadde, mukono gwa Mukama gubere ku ggwanga lino. Uganda tugibika mu musaayi gwa Yesu. Uganda tugibika mu musaayi gwa Yesu. Uganda tugibika mu musaayi gwa Yesu. Nga tulangirira nti Bonnasitaani babadde ataddeko akabonero nga babadde bakufiira mu Desemba tibakyafudde ate bagenda kuwangaala. Ng'omusaayi gwa Yesu bwe gwasiigibwa ku miryango gy'abaana ba Isirayiri, malayika ow'okufa ewaabwe n'atakyama, kubanga emifubeeto gyabwe gyali gisiigiddwako omusaayi gwa Yesu. Naye kaakati nnangirira nti omusaayi Yesu gwe yaliwo ogw'omuwendo omungi gubeere ku bwenyi bw'abavubuka, abaana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi, eminyeeto. Katonda abateekeko omusaayi gwe, abakyala n'abaami n'abakadde. Malayika w'okufa tabasembereranga. Naye malayika aleeta ebyamagero ayigire mu buli nnyumba. Kapita abadde omutono yeeyongereko, midiyamu kapito yeeyongereko. Buli akutte mu ssente zo n'owagira ne Victory n'owagira enjiri, Katonda akuddizeewo emirundi obutabalika, akuddizeewo ekikatibwa, akuddizeewo ekisuukundiddwa, akuddizeewo ekyomuyiika. Ogenda okumaliriza omwaka ng'otunula ku akawunti yo nga Mukama akusanyusiza, ng'otunula mu bizinesi yo nga Mukama agyongeddeko. Bwe tuyingira 2025, akasente akagenda okulema mu Desemba kagulewo branch endala ya bizinesi mu linnya lya Mukama Yesu. Tusabye ebyo byonna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu Kristo, era nsaba nti nga tuva wano bwe tunaba tuvaawo buli bamu kye balaga malayika za Mukama ze bakulembere, tutuuke bulungi. Sunday service tugende mu makanisa ku lunaku olusoose mu mwezi gwa Desemba nga lwa Sunday, lunaku olusoose mu mwezi ogumalako omwaka. Katonda yeegulumize, atakwatanga ku kyamagero. Desemba olwo Katonda akuteeka ekyamagero mu mwoyo. Eyali akikutteko naye ng'obadde oludde okwata ekyamagero, Katonda akwongere era akwongere takwerabidde. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nti ffenna abaatandikira omwaka mu maziga tugumalireko mu bujulizi mu linnya lya Yesu. Tugumalireko mu ssanyu. Omwaka gwaffe Mukama agutidde engule. Konsati eno tugiwaddeyo eri Mukama, buli kimu kigende bulungi. Katonda yakutte enkuba naye tatonnya mu kifo kino kutta lukuŋŋaana, era agikwatire ddala, n'ebizibu ebirala abikwatire ddala. Amabanja gonna gaggweewo, Mukama agabirire, yeesigalize ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Ekisa kya Mukama Yesu Kristo, okwagala kwayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu ebeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama akume Isirayiri, Mukama akume Uganda mu linnya lya Yesu. Mukama abampe omukisa. BTN Media nze Deni yakutuusaako ensonga, njagala okubeera nga nkwagaliza abisinga ebyo nno byenjagaliza tusingane nga Mungu asiima. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.